Katama TV kwe mukutuko weekuumidde. Mwebale mwenna abacekinga ku posi n'okuwuliriza bannammwe, mwongere okubeera nga muwuliriza bannammwe, mwongere okubeera nga muwuliriza ebizibu abaana abalala bayitamu, mujja kweyongera okuguma. Embeera gy'oyitamu si gwe weka agiyitamu, waliwo n'omuntu omulala agiyitamu. Wuliriza ye yagiyitamu atya. Kuba oyinza okubeerawo naye nga toyina busobozi buyita mu mbeera eyo, naye bw'owuliriza ku munne yayita mu mbeera eyo, ojja kubeera ng'oguma, ojja kubeera ng'ogiyitamu. Nyera tuwulirize mwannyinaffe ono obuzibu bwe yafuna ng'ali mu nsi z'Abawarabu, oba ne kaakati akyaliyo, naye ye ekintu akikwataganya atya. Ate mulekeraawo okutya Abawarabu, temubavuma, temubakuba, naye ate mulage nti oli muntu, ye muntu naawe oli muntu, olina by'oyagala ne by'otayagala. Ekintu kino mubeere nga mukibalaga babboosi bammwe, mujja kumalako. Buliiza mwannyinaffe ono kikyagamba ne experience ye eyali oba gy'alimu mu Bawarabu. Era nze ngamba abaana ng'ayingidde mu nno ky'osooka okukola kwe butatya bano bantu ne weebeereramu n'obalaga nti naawe oli muntu. Owulira? Ne nagenda mbamanyira ne nkijjawo ate okuva lwe nalwala ne bandagako nagamba bannaashi omanyi okulwala omukazi ne mugamba nti nfa ndi bubiseebulira bulungi nampa panado gwe batuweeru ne mugamba panado mukozesezza akaagaanya. Owulira? Namugamba nti omukazi yamunsuulirawo ne kitambula ne kigenda n'adda eri nabbaawo ne badda mu mboozi. Bane nawulira nga ntawa nga nfa ne nkubira mama nga ne mama ali eri talina kyakola. Mama n'atandika okubira ku bankonekitinga ku ofiisi yandeeta buli kimu nga bimusobedde. Nalaba ntawa ne ngamba Lilian ngenda fiira eno, nze siri mwetegefu kufa ssaawa zino bannaaye. Ne nkubira muwala waabwe ne mukubira kuba ye ategeera ku Luzungu ategeeramuko, ne mukubira ne munyamuganzi nze nfa mama omugambye tabitegeera tambesaawo ampadde amakenda gampadde nagakozesezza dda. Omuwala kwe kubakubira oba ndowooza n'abagamba bangu mutwale mangu omwana abandi mu ddwaliro kuba ye anfaako alina keeya gyendi era gwe mpulira ekintu n'akibagamba. Kwe kubakubira ne bijja emisinde, akasajja ne kajja emisinde ne kaŋŋamba yangu sirapu ne ŋŋamba naye bano kati akasajja kalayinza okuba omukazi gwako teyakagamba nti nno omwana mulwadde, yakyadde eri nga badda mu mboozi era akasajja engeri gye kajjamu kajja nkalaga nti talina kyamanyi. Era ne nnyambala mangu omusajja n'antwala mu ddwaliro ne banteekako ekipa naye ne mu ddwaliro natuukayo nabonerabonereyo era Katonda nayo nzirikireyo. Bannaye nawulira nga ntawa katono nali mbulako eddakiika mbale nzituke ntabukire omuwalabu mu ddwaliro nga mpulira nfa nga tebanfaako bampitako buyisi. Luvannyuma nnyo ne bajja ne bankolako ne banteekako ekipa kwe kukakkana. Owulira? Naye omanyi okuva ku ccupa bwenti omusajja ne kaŋŋamba mbu owonye kani omagini wakava ku ccupa oliko ne zikkanula kantolooza akyakusumbuwa ebiddagala bye bakutaddeko bikukuba bikutawangwanya obwongo. Ne ŋŋamba kooti ne ntuuka ewaka enkeera omukazi nampita naŋŋamba wateredde omuntu ayakava ku ccupa tebangulira wadde ekyokunywa tebangulira wadde ki naye nga bibaayo babimanyi tebakola kiwabula baŋŋamba olina okunywa naga makerenda gamire buli kimu nga we bagagambye ate olina okunywa biki nga kuba bakutaddeko eddagala biki naye nga baŋŋamba okunywa tewali kyakunywa. Oba owulira neerabira bwerabizi natabula amazzi sukaali namunnyo ne nkola dalozi nenywanga ebyo paka gundi kantoloze we yanvaako kuba we banteekako ebiddagala kantoloze yandwako. Naye omukazi ssebo yampita n'andaga effumbiro bibyo bicaafu ebintu bibyo bicaafu nga ndi mulwadde ndiko ne zikkanula kantoloza mpulira nze nasibitegeera nga sinaterera na bulungi amabata negenda bulungi kanuma tensozi nga ziruma. Okuva olwo nagamba Lilian bwebeereremu bukyanga obeera okutiitiira nalaba nga ngenda fiira eno. Okuva olwo ne ŋŋamba sikyate bano bantu nkooyi ne ŋŋamba ono omukazi takyana gyantagaza nze ŋŋenda mu nnyumba ez'enjawulo bo nga bo bakama bange balina ennyumba 3. Owulira? Balina ennyumba 3 ogateke ya mwanyina waliwo muwala we alina ya mutabani we yonna nze ŋŋendayo nenkolayo kyovula bandoza omugongo oba gwanuma n'okunuma naye ng'obulwadde okunyikira bwava mu mirimu gye nnakola mu lumbe lwabwe nga bafiiriddwa. Okuva olwo naye nagamba bano abantu tebalina kisa oba baagala balwadde
kukozesa bafu oba baagala kiki sitege kyokka bwe bafiira olaba nga bonna bayongobedde bali bubi nnyo olaba nga banyolwa kubanga ne mukubabikira nti omwana wange yafa nze nabika nensinsigula omulanga bubi nnyo sirina muzannyo na bulamu nabika nengusinsigula bubi nnyo nembalagira ddala nti nno mulwadde kuba omwana twabikonectinga mu ddwaliro buli kimu nga bamutaddeko ekyuka biki ne tukipanga then olwagira nze nembika nenkawaŋŋamula era olwakiteesako ne baŋŋamba eri nengusinsigula ekirungi baali bakuŋŋaanye nga n'omuwala bonna weebali waliwo n'abagenyi abaliwo nagamba nti kati kaweddemu nekiyitamu lwakuba nti kyagaana nti lwa bulwadde tugenda otuukayo okubukinga etikiti ngaobulwadde nga bagamba teri nnyonyi ezituka baazisiba nempulira nga nzirika naawo nenguddamu bubi nnyo ate nengukuba bannaayi yoyo omuwalabu okusalawo kwa neŋŋamba banneekanva eno kyansi nali ngifunye nga bantadde ne baŋŋamba ŋŋende era okuva olwo ndi muno eno ndi mu kyumba kyabwe ninda ki nnyonyi bazigule naye ate kati obugundi bye bataddewo simanyi ate tusooka kuwandiisa abasinga tetumanyi we tugenda kukola tutya okwewandiisa tutandikirawo tuba tutya oba owulira okola otya tetulina we tusobola nakuwuliza wadde kati byatusobedde bawoza bewandiisiza be bagenda abatenawandiisa tebagenda bakama baffe tebategeera nebyo tubannyonnyola kubanze bano abange nali manyi babiri nako naye juzi wano nabagamba ne bagamba bagenda kugulawo ekisaawe mu gw'omusanvu nga kugwakuba ogw'omunaana njagala kugenda nsopomulemu nkunkomewo kuba nababigira nabagambye omutima gw'omwana wange gunnuma mpulira ennaku ennuma njagala ngende nsooke mpumulemu ne baŋŋamba esooke ne baŋŋamba naye ebisaawe biggale kyokka nga bakimanyi ne mbagamba bagenda bigula mu gw'omunaana nga guggwako oba omugw'omunaana nga kutandika oba ogw'omusanvu ko kale esooke we baggulawo ojja kgenda oba kitega naye nze nga nabagamba nkomawo naye nga Lilian waabwe nzirawa mukama nannyamba nenzira ewaka bannange kati nesaba yalero simanyi oba omugongo nabaki oba kiki ekindiko oba natuuka ewaka nga bakankaŋŋamula nenakyo nabasitegeera kakati ffe balowooza tugenda fiiramu neno mu bana abantu lwaki tebatuyamba ffe ne tudda ewaka ne tusobola okujjanjabwa oba ne tufuna obuyambi abamu twayagala dde okuddayo lwa bizibu bino singa ndoza twadda dde ewaka n'ate neera olwemu lutwenera ensubu enneme okudda ewaka nga nayagala dde okgenda ate bataddeyo ebyo tutategeera tugamba tetubitegeera yeyo egundi yange mikwano gye mbadde nsaba nga neetaaga kumanya tukola tutya kuba bannaayi tuli bubi nze ndi bubi mpulira nga nnakukuta bano abantu nasigala kubalaba bulabi ndinga kifaananyi muneeno naye nga nnakukuta sibalaga nti kinkola tuseka tukola ki naye nga bannaayi ndi mukoowu oli wantunulya tayinza nakikkiriza era wamuntunulako n'agamba Lilian olimba olinga abadde ku nnyoko n'ekitawo bakujjajjaawo naye nga munnange kwebeereramu nakusirika bannange nze n'emboozi y'omuwalabu ogirojja n'ogivaako nze era tunyumya nabo benyumya nabo ewaka mbagamba buli ayagala okumunyumiza emboozi y'omuwalabu asanga nga nzikuse ate nga ndi mu biseera byange eby'eddembe kuba si nnyangu oginyumya n'osulawo ne bukya ebyo